singa wabawo kiba kigudde mu ggwanga lyattu Uganda. Twaka twebuuze enteekateeka zaayo ku Ebola ziri zitya wano waffe mu ggwanga lyattu Uganda. Minisita gye buvuddeko yalangirira ennaku endala 21 mu kitundu ekyo ekya Kasanda ne Mubende ku nsonga z'Ebola. Naye twaka twebuuze enteekateeka Parliament ezikutte etya, y'engeri gy'erina okuba nti ezikwatamu oba nedda. Nnyina mukama wange bali ku ddembe JB gwendi nayo lunaku olwaleero okutunuulira ebigenda maaso mu ggwanga naye nga n'ensonga eyo tugenda kugitwala nga nkulu. Nsanyusa okulaba honorable Sebo Mugabe neesiimye okubeera ku BBS Telefina olunaku olwaleero. Neebaza ebitongole ebyenjawulo ku kasozi kano bikola omulimu ogw'enjawulo okutuusa ku bannayuganda ensonga ez'enjawulo mu kubazimba, mu kubabangula, ettaffaali ery'enjawulo likolebwa BBS Telefina, era twesiima nnyo okubeera wano ku BBS Telefina. Tusaasira abafunye obuzibu obw'enjawulo, tuyozayoza abasobodde okutuuka ku bintu eby'enjawulo nga Father Edward Sebukola twabadde naye enakawuka ku Lwomukaaga wezeza emyaka 25 ng'aweereza abakristu abantu ab'enjawulo batuvudde ku maaso. Era by the way omwezi guno gwa November tuba tusabira abagenzi, era nga 26 tugenda kusabira omugenzi Honorable Patrick Musisi, Honorable Sebana Kizito, Honorable Isa Kikungwe twabadde mu makaage, era nga tumusabira nebazanya abaana be balabiridde nnyo amakaage bulungi. Honorable Matthias Nsubuga, Honorable Anthony Sekoyama, abantu abo baali ba muzinzi nnyo mu kibiina kya Democratic Party. Era nga 26 Ssaabasumba yatuwa olunaku ku ssaawa 4 n'ekitundu maka g'omugenzi Patrick Musina Muzzi Ebusiro agenda kuba nga basabira abagenzi abo bonna mu kifaananyi kya Democratic Party. Yesebo toyanza nnyo toyanzege. Honorable katono nnyo kansuke nkutwaleko nga tukuba ekifaananyi mu mirimu gino egya Parliament naye nga gyetukamu emirimu gyaffe n'ensonga y'obwerufu openness mu byonna. Bwe twali mu COVID twabonaabona nnyo olw'ensonga y'okuba nti ensimbi eza COVID zabulankanyizibwa naye ng'era ebimu byagenda mu maaso bibikibwako ng'ekyayogerwanga ennyo kwe kubanga abantu bagamba mutulage ensaasaanya mutulage kino mu lwatu. Kenya yavuddeyo negamba nti ensonga za ssente zetwewola ku lw'eggaali y'omuka kitubalage endagaano nga bweri ate oba oliawo nengeri tusaasanyizaamu enteekateeka eno. Ffe amaanyi tugalina Parliament eyina amaanyi agasobola okugjayo ebyo byonna mu lwatu abantu nabitegeera mu nkola zaayo zonna. Omutawaana gwe tusinga okubeera nagwo is the sovereign mindset. Kye bayita sovereign mindset eva mu nkola y'aba positivist. Ensonga eringa ya kudecreeinga. When a sovereign speaks, byabayogedde biba bifuuse mateeka. Ebintu ebisinga obungi mu nnyingo ez'enjawulo mu constitution tuliwo ebintu ebikola government, tubeera ne parliament, tubeera ne judiciary ne executive. Parliament core value yayo oba core function yayo kubaga amateeka na nkola yago, legislation and making policy ne foresight. Kati mu foresight mwe mujjira ensonga y'okutunuulira endagaano ezo ez'enkizo. Kati omutawaana sovereign omuntu ow'oku ntikko head of state executive. Kati tulina omutawaana mu Uganda, tuyina president munene nnyo okusinga ebitongole ebirala byonna. Anti toyinza kufuna nkola eyo gye yeeyerese Kenya. Kenya baasoose ne bakulaga nti mu mwaka 2000 baali bakola trade ne China ku $1 million 160. Emyaka 22 egizze maaso batuuse ku 30% fold ku nsonga ya ngeri gye bakolaganamu mu bintu ebya trade n'ebintu ebirala byonna ebyekuusa ku ekyo. Ne bagamba nti ensonga lwaki tulina okubeera abeerufu ekitegeeza China is a big it is a plus ku economy yaffe. Tetuyinza kubanga tulina bye tukola ne tusigala nga bibeera byekusifu. Twetaaga nammwe bannansi mubenga mubimanya kubanga mumanyi eno engambe ezibungisibwa. President we yabadde ayogera yagambye nti wano ku ssemazinga wa Africa tuyina
amawanga Nigeria ne South Africa bebasinga okutradinga ne China ne kuddako DRC ne Namibia naye tetwaga tuke kussa liringa ne Namibia nga tuyina tuyita ghost cities cause bwova ku kisaawe I've been there bwoyingira ku kisaawe Namibia bemuva mu nnyonyi ogenda okusanga nga abachina bazimba ebizimbe naye nga temuli bantu babisulamu condominiums infrastructure nga weri enguudo mwajewolerako sente mpitirivu naye nga banansi tebalina kye bagifunamu kyekimu ne DRC Congo era nayo yagiwaddeko ekifaananyi nagamba DRC Congo bakola mu biseera bya Kabira bakola endagaano balina amakuba amalungi bakola ki naye fiire eyo ey'ebintu essente okugenda okudda mu bantu abantu bakyali mu kulwanagana abantu tebategeera lwaki bakolagana ne China naye bw'otunuulira naawe ekifaananyi n'otunuulira South Africa is the biggest exporter on the African continent to China ne kuddako Nigeria is the biggest importer n'agamba nti awo njagala mbabeere wakati olaba omuntu alaba jalaga wakati wa South Africa ne Nigeria because jagala mberenga nsindika y'ebintu bingi wewawonga nange nga nfuna ne bino bikola byonna nina okutambulira awamu nammwe banansi sovereign ayogedde gwe bakwasa obuvunanyizibwa gwe nali mpagira ayogedde eri bannansi abateekamu ekitiibwa kati emyaka 4 wano mu Uganda tetuli ku seeryo tetumanyi mukulembeze na fiiri ya kukulembera tetugiina tulina omukulembeze naye tetumanyi mukulembeze na fiiri ya kukulembera sikitegeera bulungi nedda omukulembeze akukulembera nga ayina nga awulira ekyo gwe kyowulira nga mutambulira ku layini ndowooza yemu okwagala kwe kumu Ruto waaba ayogera eri eggwanga Kenya eyogedde nakugamba nga akalu kawedde nti akalu ke Kenya kawedde ne Kenya has won wabaddewo ebirumira ne Kenya ekoze eki ewangudde kati wano mu Uganda waliwo okunyooma waliwo abantu abatwalibwa nti bali mu mateeka tugamba bali sui generis abali mu klasi eyaabwe emyaka 40 ng'omuntu abakulembedde bino ebintu byonna ebiba birabika bifa kyova olaba tewaliyo nkola nuŋŋamu ku ba permanent secretaries under secretaries ba accountants ba auditor general buli kye bakola bagamba tugende twebuuze ku President Museveni abakola enzizi abakola spring wells bagamba nti President Museveni jangu otuyambe abakola buli ekyetaagisa ne parliament eyo gye mulaba teyeetongodde eyaffe teyeetongodde ku buli ekigendako okay he's the head of state naye bw'abeera head of state he is a clown in every department ekikyamu oba ekirungi ekikyamu because omuntu bw'aba atuuse kussa bwe tugamba nti independent bodies. Parliament should be an independent body away from the executive. Era kyova olaba obulumira obwo Ruto bwe tuwadde ng'ekifaananyi agambye nti abantu mwenna okuva ku kye tuyita devolution okuva waggulu okudda wansi amateeka gayoleka bulungi nnyo buli omu omulimu gw'alina okukola omulimu guno buli omu gw'alina okukola mbawadde ebbeetu mukole emirimu gyammwe mukendeeze ku liability ejja ku meeza yange nze mbeere si buli kimu nti kirina kuggwera wano ensonga z'ettaka president ensonga z'emyalo president. The nation is so gullible because of 40 years of rule era kyentera okugamba the best the president can give the nation is to retire gracefully. Let's see a president that has retired gracefully. The nation, you've served the nation for 40 years. Tukwebaza webale nnyo wawuliddeko enteekateeka ya tova ku main njiwulidde ate
njiwulidde let me not dwell into it nze leka nneme kubeera nnyo ku nsonga eyo naye kyensaba kiri ekintu kimu